Oyaniriziddwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere. Guno gwe muggassezibwa ogwawula Kyaggwe ku Bugerere. Wano nno abaserikale bwe baasinziira okuyimiriza Katikkiro Injiniya JB Walusimbi okugenda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere mu mwaka ogwa 2009 omwezi ogwa Mutunda ng'ennaku z'omwezi 9. Era wano Ssekiboobo ow'Ekyaggwe waasinziira okukwasa Mugerero w'e Bugerere Ggugu singa Omutanda aba alambula essaza lye ery'e Bugerere ng'ayise mu Kyaggwe, nga bwe gwali mwaka ogwa 2014 nga wayise emyaka 4 bweddu bukyanga gavumenti erinnya Mugere mu lugendo lwa Ssaabasajja Kabaka olwali lw'okumutuusa mu ssaza eryo ery'e Bugerere. Luno lwe lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'e Bugerere. Wano empologoma ya Buganda weekuba olubiri bw'abanga alambula ku bantu be abali mu ssaza lye ery'e Bugerere. So nga wano ku bbali yasimbawo omuti gw'omuyembe mu mwaka ogwa 2014 mu kisanja ekya Mugerere Ssempigga James. Wano we wali ennyumba y'essaza ku Mutala Ntenjeru nga Mugerere waatula n'olukiiko lwe bw'abanga ali ku mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ate eno y'embuga eya Mugerere ey'ennono eyitibwa Ntenjeru Ttabajjwa era nga yakubwawo mu kiseera ekya Mugerere Entale. Bunyolo ne Buganda wano we baasinziira okukola endagaano ebatabaganya okubeera awamu mu mirembe. Mugerere Entale mu kubula kwe yakka wansi mu ttaka era olw'amaanyi ago ejjinja lino kwe kweyasaamu ne tufunamu ekitundu eky'ebugwanjuba ne buvanjuba. Eno ennyumba ya Ggombolola Musaale Kangulumira, so nga ku bbali we wali ezandibadde ofiisi z'omwami w'Eggombolola ow'ekitundu ekyo, wabula nga mu kiseera kino mwe mutuula ekkooti eya gavumenti eya wakati. Nate era mu Ggombolola Musaale y'Ekangulumira mwe musangibwa ebiyiriro eby'ekalagala. Ebiyiriro bino biviira ddala ku mugga Kiira, wabula bw'obituukako wamma ggwe tolemwa kwewuunya maanyi ga Mukama Katonda. Anti amazzi gava eyo nga gajja gadduka nga gawuluguma gayiriitira ate nga gavaako n'omukka, wabula gakola kino kyonna nga tewaliiwo yadde amaanyi ag'ebyuma agagaddusa oba oziyite turbines ezikola amasannyalaze, wabula gadduka gokka ku lwago. Ku mabbali g'amazzi gano we wali enjaziyazi ez'amayinja amanene ennyo era ng'abantu bangi batuukawo wamma ggwe ne beerolera. Mu Ggombolola y'Ekangulumira eno y'emu mulimu ebyobulambuzi ebirala bingi nnyo. Mulimu ekifo eky'obuwangwa ekisangibwa e Kalagala. Mulimu embuga eya Mukasa nga wano abantu bangi bajjawo we babeera baagala okusaba emikisa. Mulimu embuga ate eya Ssaalongo ne Nnaalongo, wano abaagala emikisa egy'okuzaala abalongo we bajja. Okwogatta embuga ya Kiwanuka ono nga era abantu naye bajjawo babeera baagala emikisa egy'okugaggawala. Ku mabbali awo waliwo ekyoto ng'oyo yenna abeera azze n'asaba emikisa bw'amala okugifuna akomawo ne yeebaza, abamu nga baleeta enkoko, abalala mbuzi, ko n'abalala nga bwe babeera basobodde. Nate waliwo empuku nga bw'ogiyingiramu tosobola kudda wabula ofulumira mitala era nga guno gwe mulyango abazze okulambula we balina okufulumira. So nga waliwo etterekero kubanga abantu bangi nnyo we bajja babeera tebasobola kumaliriza kyabaleese, oluusi basula, oluusi olulala ne bagenda ne badda. Kale no waliwo etterekero we babeera bawummuza ebintu byabwe bye babeera baleese. Mu kifo kye kimu waliwo olubalama nga ku lubalama olwo kuliko ejjinja eddene ennyo. Awo nno kigambibwa nti abatabaazi ba Ssekabaka bwe babanga bagenze okutabaala mu bitundu bya Busoga bwe babanga bawambyeyo abakyala ko n'okuleeta omunyago omulala, ku jjinja eryo we baggukiranga era ng'amazzi ag'omu kitundu ekyo gaabeeranga mateefu nnyo, olwo ne balyoka bawoza olutabaalo ko ne ba Ssekabaka okubagabula ebyo bye babanga baleese. Mu kifo kino nate era waliwo omuti ogw'ekyewuunyo. Omuti guno kigambibwa okuba nti gwakutukamu ebitundu bibiri, ekya waggulu ne kibula kyokka ate ekya wansi ne kisigala ng'era na buli kati kikyali kiramu. Kale nno omuti guno kigambibwa nti awo Ssekabaka Nnakibinge awamu ne Kibuuka Omumbaale we baasisinkana oluvannyuma lw'olutabaalo, era awo Kibuuka we yawummuza effumu ng'ategeeza Ssekabaka Nnakibinge nti olutabaalo lwali luwedde. Kyokka nate era mu kifo kino mulimu ati n'ebyamasanyu. Kale nno mu mayinja amangi agali awo waliwo ejjinja erimu lyo nga bw'olikwatako lirabika nga litengejja era abantu baalituuma eŋŋoma ya Kabaka, anti bw'olirinnyako munnaye terirema kuvuga nga ŋŋoma, livugira ddala ng'eŋŋoma yadde nga litengejja ate terivaawo, terisobola kugwa era nga libaddewo ebbanga n'ebisiibo.
Mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugeere nate era we wasangibwa olusozi Nnyinze nga luno olusozi lwa byabuwangwa. Bw'olinnya ku lusozi eno waggulu osangayo wamma ebintu eby'obuwangwa bingi nnyo ddala eri ennyumba ez'ebyobuwangwa ko n'ebyoto. Eno abantu bangi ababeera basaba emikisa bajjayo era ne bakola obulombolombo obw'enjawulo. Mu bintu ebingi bye batera okukola kwe kutwalayo amata, obulo ko n'ebintu ebirala nga baagala okufuna emikisa. Ku lusozi luno eriyo empewo ekunta wamma ggwe nnyingi nnyo ddala. Kyokka ekintu ekisinga okwewuunyisa ku lusozi luno kwe kuba nti amayinja gaakwo oba n'enjaziyazi ez'enjawulo zonna zaakula mu bintu eby'enjawulo ng'oyinza okulowooza nti baawunda biwunde. Kale eno eriyo ejjinja nga bw'olitunuulira wamma ggwe olabira ddala eryato eriwedde emirimu nga liringa eryato erigobye ku lubalama. So nga ku lusozi lwe lumu kuliko entebe emanyiddwa ng'eya Kabaka giyite Namulondo, anti eno nayo yeewunda mu jjinja ddene ennyo bwaguuga era nga gwali eno wansi ogirengeera eri waggulu nga singa obadde wa kugituukako oba olina okulinnya amadaala ag'enjawulo okutuuka w'otuukira ddala waggulu, wabula teri n'omu agendayo kubanga eyo ntebe ya Kabaka Namulondo era nga bw'oba weetegereza ejjinja eryo olaba nga n'empologoma ku bbali kweri. Guno gwe mugga Musaamya nga gusangibwa mu kitundu eky'Ekisoga nakyo nga kisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere. Ebiseera bingi omugga guno gumanyi okwanjala era oluguudo ne luviirawo ddala ng'omulundi ogumu n'abantu kyabaviirako okufiira mu mazzi gano. Wano nawo waliwo olusalosalo olwawula Bugerere ku Kyaggwe. Weewaawo bino byonna bibaawo wabula waliwo omuti gwo emyaka n'ebisiibo gubaddewo ebbanga lyonna era ng'omuti ogwo gwe gwawula ensalo eya Bugerere ne Kyaggwe. Lumu enkuba yagezaako okugutwala wabula era ne gulegamira ne gusigala awo. Mu kiseera kino omugga guno abantu batandise okugukozesa era nga bakoleramu ebintu bingi gamba ng'okulimamu kasooli ku kitundu ekimu eky'olukalu so nga bangi balimiramu n'omuceere. Nate era mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka lino ery'e Bugerere mwe musangibwa ekibira kino ekimanyiddwa nga Mabira. Ekibira kino mu disitulikiti zaffe eza bulijjo kikwata ku disitulikiti ey'e Kayunga, Mukono ko ne Buyikwe. Wabula mu kiseera kino ekibira kino kigenze kiggwaawo anti emiti mingi gitemeddwa era nga bw'okitunulamu kitangaala wamma bulinganga obusakasaka. Muno mulimu amakubo agagenze nga gakolebwamu okusobola okutambuza tractor kubanga abantu b'omu bitundu bino balimi ba bikajjo kale nga balina okubitwala eyo ku makolero agakola sukaali. Pozzi nate era mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka lino ery'e Bugerere mwomuli ekitebe eky'aba7 bayite bakaawonawo abaalwana mu zissematalo. Ekitebe kino kyabakolebwawo n'abakyala wa Bungereza era nga bateerawo n'enteekateeka bwe basobola okuyita okwefuniramu ejjamba. Anti abakolera akuuma akakuba kasooli era nga kaggulwawo Bart Moore omusajja Omungereza mu mwaka ogwa 2003. Bw'otuuka mu ofiisi yaabwe munnaye ekifaananyi ekya Ssekabaka Edward Muteesa kikyaliwo era nga kyewuubira waggulu anti bo gwe bamanyi nti ye mukulembeze waabwe. Mu ssaza lino ery'e Bugerere mwe musangibwa eggombolola y'Ebbaale. Eno nno waliyo ofiisi eyandibadde omwami w'eggombolola eyo awamu n'ennyumba y'eggombolola wabula nga mu kiseera kino gavumenti eya wakati yeri mu kubikozesa. Mu Bbaale mulimu ensozi empanvu ddala empeweevu nga ziringa ensiigeko omuzigo wabula ng'olw'obuwanvu bwazo kampani z'amasimu ag'enjawulo gye zaasalawo okussa emirongooti gyazo era nga ziriko amakubo ageetondeka mu njaziyazi ez'enjawulo. Ng'osinzidde ku lusozi luno waggulu n'olengera emitala amaaso kwe Busoga kwe gaggukira anti awo amazzi ge gawulamu wakati wa Buganda ne Busoga. Nate era mpozzi mu kitundu kino eky'Ebbaale mulimu olusozi Bwaguuga wabula ng'olusozi olwo lulimu empuku eyeetondekamu nga muna abantu mwe bajja ne basena amazzi. Oluzzi luno terukalira emirembe n'ennaku. Mu ggombolola eno ey'Ebbaale eriyo n'omwalo ogumanyiddwa nga Budaali era ng'abavubi bangi nnyo abasangibwa eno. Eriyo obwato obw'enkasi nga n'abantu bangi abayita ku mazzi gano ne beeyongerayo mu bitundu ebirala naddala nga bagenda eyo mu Busoga. Mu mazzi g'ennyanja eno mulimu amazzi amalala ate agasalamu gamba nga gafaanana ng'oluguudo. Eyo nno y'ensalo eyawula Buganda ku Busoga nga bw'oba ogisusse ate ebusukka obeera mu kitundu ky'e Kamuli mu Busoga. Ku mwalo guno kuliko obwato obutini abantu bwe bakozesa okusaabala. Edda kwabangako emmeeri wabula nga kati lwafuuka lufumo ng'ekyasigalawo bye byuma kwe yasibwanga bwe yabanga egobye. Mu kitundu kye kimu eky'Ebbaale kwe kusangibwa olusozi Nabbaale. Okululengerera ewala lufaanana ng'ekigere ky'omuntu. Olusozi luno lunene Bwaguuga so nga luliko n'empuku nnyingi nnyo ddala.
lwetooloddwa amayinja amanene mangi nnyo era ng'omuntu okulutambula n'otuuka waggulu olina okugenda ng'olinnya ku mayinja ag'enjawulo wabula ng'ekyewuunyisa amayinja gano gonna magumu nnyo nga ne bwe kibeera ki tegasobola kutondoka kugwa wansi.